Dunga kali wansi wasuze bubi. Ndowooza Wasuze wabweru. Butelevu tusimbudde ku BBS Telefina yenze Hadija Kigozi ku reference. Nampija ate nga mbeerawo n'omwami Saymore Kawalaata okubeera nga tukutuusaako ebyo kya mu weekend. Twogera ku mawulire g'aba celebrities bamwe tubawa ebyo bye musinga okwagala ebikutta akati trending news emiziki egyakabi gyonna tubeerawo nga tugikuba. Nsanyusa okulaba. Naye nga vibe wasuze wabweru. Ndi fine leero akafaananyi kakyuseemukko njagala kamera ndowooza baginnyonnyodde luli nagenda neemulugunya yasukka okufula bire blanks bintu ebyo tebikola mulina okuteekako filter filter ziyita abaana b'e Kampala tutandikidde wasa naye nga bane wiiki ebadde tekansubire nti ebadde bulungi weekend kibu ki ekisinza okukukolera ebisinza okunkolera mu wiiki tebibadde bingi nnyo tembaddemu mpozi nalabyeko omukyala Liira Kayondo naku nga 3 emabega ng'abuukidde ku anko aliyeni ng'abuukidde ku anko aliyeni eyo story yazuukira munnaye nga bwe yagamba oluvannyuma lw'emyaka 3 agenda kuzuukira yazuukidde munnaye n'alabikako eri ensi yali already yakinyonnyolamu abantu era teyatunnyonnyola atuguddeko bugwi yatuwadde surprise but anyway weekend mbaddemu ebintu bingi neeroza tugenda otandikira tutandike olunaku lw'ejjo olunaku olw'eggulo Diamond yabadde ne concert wano yabadde ne show charity concert ya Comedy Store yagise charity concert of course yabadde under Comedy Store yabadde under Comedy Store so they just had extension gye batutte kololo so turn up omanyi bwe tuba twogera ku turn up ya show of course tutambula ne ku ngeri gyerangiddwamu show eno ebadde fairly publicized erangiddwa nnyo ku social media ne TV gyebadde erangibwanga bagirangisa bunafu tebataddemu maanyi nnyo simanyi lwaki oba because badde charity concert because bwe tuddako ebiwadde nga charity concert expense y'okuleeta Diamond oba ogenda teekamu kasente akawera oba balowooza nti ajja kweranga engeri gyali munene omanyi nakusa ebintu bikyusa e Kampala wano naye lwakuba ndowooza maybe promoter waayo abadde shows ze ezisinga azirangirako online Comedy Store teyina nnyo bulango buli awo osobola kwogerako nti bw'abaalanga alina obujja mu bantu era even last time we yamuyina erugogo wali era yamulangira mu Comedy Store ne kajjula so kati bw'otunira ku numbers nga bw'oziraba of course his numbers eza Comedy Store zo zaabaddewo naye olowooza nti maybe kyandibadde kineneko okusingako awo singa yateekamuko ka budget okusobola okulanga okusukkawo but still numbers ezaabaddewo tezaali teziswaza naye maybe ku artist nga Diamond twandisubidde ekinene ekisingakaawo omanyi international artist abatera okujja nga yayimba yo oluyimba lumu ne Diamond yalina hit okuva lwatandika okuyimba paka bw'amaliriza so paka nakati akyalina ennyimba ezikyakola so ndowooza simanyi kyonna kye baabala tosobola kudda ntandika kugeziwalira mu bizinensi ya muntu yane teyalanga yakozesa platforms zizabadde ayina zalinako access n'alanga kyeyalanga so naye turn up yeeyo yabadde mu bantu nga 335 naye nze ndowooza n'omutwala yadde asobola okugukuba yadde asobola okugukuba naye anyway kyonna kye yabala yakibaze naye nga bwe tuva ku ebyo ku turn up production feno ne bakoze bulungi nnyo stage yabadde nnungi ordinary gye wandibadde oyita ordinary you could feel comfortable gy'oli then eno mu VVIP gye twabadde babakoledde kino kitenti kino ekinene batuula bulungi nnyo nalabye kuba artist after performance nga basigaddewo nalabye manager Rodia n'omuyimbi we they spent some good time nga weebali awo nalabye comedian nalengeddeko Sasha Brighton nalabyeko ku Uncle Bigayo omunga mwali baani abanabala babaddemu bangi mbasaakola tekitegeeza nti obaddewo media personalities as well babaddemu bangi nnyo so akyade kirungi nnyo and the good thing nti n'abantu bajja mu shows wezinga tebatuwogganidde nnyo bebaba abaagala omuntu oyo so they could sing along buli luyimba Diamond right wow yes. That is amazing soko tuweeko tulabe